Embeera ya bunkenke nnyo wano ku kitebe kya National Platform e Kamwokya era nga omwogezi w'ekibiina spokesperson omukulu Joel Ssenyonyi awamu ne SG w'ekibiina bamaze okuba nga bakwatibwa. Museveni ofa kinensi. Museveni ofa kinensi, tukubuuza nti ofa kinensi. Uganda yiyo. Uganda bakugamba nti no gwena okucelebratinga independence. Lwaki oteekawo bunkenke obungi mu ggwanga lyaffe? Lino eggwanga lyaffe ffenna bannayuganda, lino eggwanga ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe. Totumalaako mirembe. Mukulu Yoseite buhabulwa Uganda ky'oba omanya nti Uganda ya bannayuganda era Uganda bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine alina right okucelebratinga abalwanyi be. Museveni boosibidde mu makomera, bootulugunyizza, bootidde abaana baabwe. Kwegamba ebikolobero gwe byokoze owulira nga tebikumala. Museveni sebo tugamba gwe Museveni abaana b'abantu bootulugunya, abaana b'abantu bosse, abaana b'abantu boosibidde mu makomera, abaana b'abantu bootidde mu makomera, abaana b'abantu nga n'essaawa zino abamu tetumanyi baganda baffe wa gye bali. Mukwano gwaffe Yoseite buhabulwa tukugamba nti bino by'oli mu kukola ogenda bisasulira oba oyagala oba toyagala. Eno Uganda tebangako eyo, Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda balina se esembayo ku ggwanga lyabwe. Togenda tusibira mu kutya, togenda tusibira mu kankana, togenda tusubira mu kubeera nga tubeera ku bunkenke. Kate tulina eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine tabangako na musango. Ayina eddembe erirwanirira bannayuganda nga bw'ayagala. Ayina eddembe erigatta ku Uganda ye nga bw'ayagala. Naye gwe bw'olowooza nti n'ogenda kukwata abantu, ogenda kutta abantu, ogenda kusiba abantu, ekigenda okuyisa tukugamba nti oli leeti. Eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda balina right yonna okulaba nga bayimirizawo eggwanga. Bino byokoze okuwamba SG Mukulu David Lubongoya awamu ne Joel Ssenyonyi si byekigenda okuwonya, si ekigenda okutaasa. Funa independence ey'amazima. Chairman, I'll just say one word. I would like to inform Ugandans that Uganda is not yet liberated. We are just celebrating the day of independence and the word itself, but the country is not yet liberated. The constitution is not functional. Nothing. Now you can see how they are welded with the guns. The deployment is high. We have no gun. Tuwadde tujja tubagamba ebbanga lyonna lyonna nti nno bano abantu batutya nnyo. Awali kamera era tusaba namule mwongere okunyuza kamera ku ggwanga lino. Awali kamera tebasobola kukola bikolobero. Ebikolobero babikola ku bantu baffe nga tewali kamera. Tubasanze balina emundu tebasobola kufuna yadde essasi kubanga bamanyi bali tebakola kikyamu. Tuyina eddembe okozesa offices zaffe, eddembe ly'obwebange okubanga okkiriza mu kibiina ky'oyagala, eddembe ly'obwebange okugula offices ne ziba nga zikola, eddembe ly'obwebange buli muntu yenna okusinza n'okusinza leero bakoze eki bakutugaanya. N'olw'ensonga nze nkwiza bannayuganda ekisooka musituke ekiseera kyatukadde ekyokusituka n'olwaliro ennyini mutandike musituke mulwanyise ekikolwa kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. most of what we wanted to communicate has been communicated. When we say that this is a criminal regime that takes over this country, you can see what we mean. Because today we had invited the families of victims, old women, old fathers, who have been blocked, some of them arrested, and that kind of thing. So we condemn that in the strongest terms possible, but the people of Uganda should not give in or give up. Our struggle will end in victory. And I think this is clear to show you that these people fear the people so much. So for us, what we can call upon the people through our mobilization and teams and everything, let us understand our power as a people. These people fear any gathering. So when our president communicated that today we are coming for prayers, automatically they got to fear so much. But also it is clear that those who are celebrating independence don't know what they are talking about, because you cannot be in a country that says it got independence 61 years ago and see what is going on in this our country.
Olunaku lwa leero kyanaku nnyo era tuvumirira nnyo ebikolwa bino eby'obutiitiizi ebya lugimu ya Museveni. Tutera okubagamba nti bano bamenyi b'amateeka they are criminals. Mulabye abantu baffe kye babakoze mudawulira mwaka mulabaawo bamukubye baate bayisa mu drone nga batwala abantu baffe tetumanyiwa gye bali. Pastor Manguzi bamututte n'abalala bonna. Ffe tubadde leero tutegese okujja wano mu mirembe tusabire abantu baffe be batta be baasiba naawe be babuzaawo be tutamanyiwa gye bali. So kyanaku nnyo okulaba nga beeyisiza bwe bati ku lunaku lwa independence. Era ndowooza batukakasiza leero nti Uganda tefunangako independence. Tulina okulwana nga bannayuganda to make sure tufuna independence ey'amazima. Chairman. I'll just say one word. I would like to inform Ugandans that Uganda is not yet liberated. We are just celebrating the day of independence and the word itself, but the country is not yet liberated. The constitution is not functional, nothing. Now you can see how they are welded with the guns, the deployment is high, we have no gun. Tuwadde tujja tubagamba ebbanga lyonna nti nno bano abantu batutya nnyo. Awali kamera era tusaba namule mwongere okunyuza kamera ku ggwanga lino. Awali kamera tebasobola kukola bikolobero. Ebikolobero babikola ku bantu baffe nga tewali kamera. Tubasanze balina emundu tebasobola kufuna yadde essasi kubanga bamanyi bali tebakola kikyamu. Tuyina eddembe okozesa offices zaffe. Eddembe ly'obwebange okubanga okkiriza mu kibiina ky'oyagala. Eddembe ly'obwebange okugula offices ne ziba nga zikola. Eddembe ly'obwebange buli muntu yenna n'okusinza leero bakoze eki bakutugaanya. N'olw'ensonga nze nkwiza bannayuganda ekisooka musituke ekiseera kyatukadde ekyokusituka. N'olwaleero ennyini mutandike musituke mulwanyise ekikolwa kino. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbeera bwetyo bw'eri baganda baffe mikwano gyaffe omukulu David Lubongoya awamu ne spokesperson omukulu Ssenyonyi bamaze okuba nga bawambibwa. Bano batidde nnyo, bano batiitiizi, bano tebalina kye bakyagamba ggwanga wabula okutya kwabwe kwe bayolesezza ne kwe balaze kubalaga nti nno buli kimu ekyabwe gavumenti yaabwe yagwa dda just bakyesibye bwesibye ku bannayuganda. Naye nga bino byonna tubategeeza nti biina entandikwa ate era biina enkomerero. Museveni tebukabulwa togenda lowooza nti ogenda kwesiba ku bannayuganda baleme okubaako kye beekolera olw'okuba nti ggwe wajja n'ebigendererwa byo, wajja kusaanyawo, wajja kutulugunya, wajja kwonoona, wajja kutta, wajja kukola buli kasasiro yenna gw'owola gw'oyagala okukola. Kati ekikwasiza Lubongoya n'ekikwasiza Ssenyonyi kyeki balina musango ki gwe bakoze. Byonna olina otunnyonnyola ki kye bakoze ddala ekikuleetedde okukwata abantu baffe. Ate tukugamba nti nno abantu baffe bano bate bunnambiro. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi talina musango, Honorable Ssenyonyi talina musango. Buli muntu alina eddembe ery'okulwanira ensi ye nga bw'ayagala okugirwanira. Togenda tumalako mirembe, togenda kuwambanga abantu baffe, togenda kubeera awo nga otutadde ku bunkenke olw'okuba ggwe olina ebigendererwa byo. Eno Uganda siiyo, Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe. Tukoye okutambuliranga mu kizikiza olw'okuba nti ggwe wajja kwonoona, wajja kusaanyaawo, wajja ne mission zo zikoze. Naye tukusaba otuleke mu mirembe tutambuze eggwanga lyaffe nga bwe tulina okulitambuza. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akitugamba nnyo nti banange twebeereremu, tusazeewo okwebeereramu. Naye Museveni otufuukidde ekizibu, Museveni otufuukidde ekitalo. Museveni wajja twonoonera buli kimu okitwonoonedde, ayo tuyagala tuyimuse mu maloboozi gaffe. Gwani Museveni? Olowooza Uganda ogenda gikungula oba olowooza Uganda bagenda kuziika nayo? Eno Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda balina right yonna okukola ekisembayo ku lw'eggwanga lyabwe, ate tojja kugaana, tojja tulemesa nga tuyimusizza amaloboozi gaabwe. Ate tukusuubiza tugenda kuyimusa, tugenda kwerwanako oba tutya tewali kigenda gaana. Tugenda kulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe lidde mu mikono gy'abantu abatuufu. Togenda tutambuliza mu kutya na kutiisibwatiisibwa ebyo twasoose okunaaba tukugamba nti Uganda egenda kununulwa oba etya. Tojja tumalako mirembe.